Akatabo ka Paspero yakafulumira mu papula lwa bukedde buli mande katuse Dakatale nga ku mulundi guno kongeddwamu ebirungo omwana wo byatasaanye kusubwa. Akulira empapula ezifulumira mu nnimi ennansi mu Vision Group Geoffrey Kulubya akuutidde abazadde okwetanira okugulira abaana baabwe akatabo kano akateekeddwa abakugu mu masomo gonna okuyamba omwana wo okuyita ekibiina ekyomusanvu. Paspero tutandise okumufulumya nga bukyali omwaka guno ng'atandise okufuluma enkya ku Mande nga February 27 ng'ekigendererwa kwe kuyamba abayizi n'abazadde okutandika okweteekateeka. Agamba nti ku mulundi guno abakugu bakukwata mulamwa gumu ku gumu okuwa abayizi okutegeera obulungi. Tukubisizza akatabo kano tufunye abasomesa abakugu nga bwe mbalaba ava mu masomero ag'amaanyi tusobole okutuukira ddala ku muzadde asembayo atandikirwako ng'ekigendererwa kwe kulaba nga abaana ba P7 bayise. Amasomero gonna agabadde gakozesa akatabo kano abaana bayitidde waggulu. Akatiriza nti nga bulijjo Paspero wakufulumira mu papula lwa bukedde naye nga tekigenda kukyusa bbeeyi yaalwo lwakusigala nga lugula nnusu 10 zokka. Omukuŋŋaanya w'akatabo ka Paspero Miriam Nambatya ategeeza nti ku mulundi guno batandise okukafulumya nga bukyali olw'obwetaavu bw'abazadde abasomesa n'abayizi bwe balaze. Okusinziira ku kibaddewo abayizi abazze bakozesa akatabo kano bawadde obujulizi nti kalungi kamaanyi y'ensonga lwaki tusazeewo tutandike na mangu okulaba nti bakaganyulwamu. Agamba nti bafunye abakugu okuva mu masomero ag'amaanyi era ne kateekebwateekebwa mu ngeri n'asobozesa n'abayizi mu masomero agatali g'amaanyi okukaganyulwamu nga ziyamba abayizi naddala abatalina bitabo okusobola okumanya engeri gye babuuzaamu ebibuuzo ku topics ezimu, nga kiyamba nnyo amasomero agali mu byalo naye n'amasomero agali mu bibuga notisi zino zibayamba ne beegeraageranyako n'abasomesa aba mu masomero amalala. Akulira essomero lya Homes Darren Samuel Birungi agamba nti beesunze akatabo kano okuba buli kafuluma bakookyamu ne bagabira abayizi baabwe era nga kabakoledde amagero ebbanga lyonna. Katuyamba nnyo era nebaza aba Vision Group okukateekateeka. Tukakozesa buli balaza tukagula naye engeri gye tukakozesaamu nti olumala okukafuna ku balaza twokyamu questions ezo ezenkanakana n'ennamba y'abaana mu kilaasi. Kati abaana abo ne bakola akatabo ako questions ezo mu biseera ebyekyemisana biseera ebyolweggulo. Ye Serete Samson nga yakulira ebyenjigiriza ku ssomero lya Makindi Junior School annyonnyodde engeri abayizi baabwe gye baatandika okuyitira waggulu okuva lwe batandika okozesa akatabo kano. Kati era ebibuuzo bya PLE byagenda okujja kumpi nga buli lupapula olwafulumanga nga mulimu ekibuuzo ekirelated newankubadde nga tebyali direct naye nga ffe twakozesanga questions ezo okurevisinga okucreatinga questions endala ne tulaba nti era katuyamba era tubadde tusaba nti n'omwaka guno keyongera okufuluma. Ate Ssenabulya Francis Headmaster wa St. Peter's Primary School Nsambya naye Paspero amutenda lulwe. Twagala okwebaza bukedde olwokuba nti yafuna abasomesa kimanyi bakozesa abasomesa ne bategeka empapula ezo ezifulumira mu bukedde newspaper. Lutuyambye nnyo era lutuyambidde ddala era njala okukubira omulanga abasomesa beeyune nnyo oba beeyunire nnyo okussa olupapula olwo okwongereza ku biki bye bakola ewaabwe kubanga kimanyi buli musomesa ategekera abaana be okubawa ebibuuzo ebyo. Dennis Kyobe ne Joseph Setimba be bakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.